tutandise ensonga natenga butebe zitambudde mu ggwanga Uganda n'ensi y'okutwaliza wamu. Naye kanegatte ku mukulu Muhammad wamala kulisa bannaffe bwe twabadde ku Canaanland. Kyemanyi ndowooza twavudde obutufunye buli kirungo ekyetaagisa mu bulamu bw'ensi eno bwe kitudde ku nsonga z'ebyobulamu. Vitamin B12 eva ku nkuba twagifunye bulungi kutunazaako okulaba nate nga batuggyako bakiyise batya bakisega badasemberedde obulungi omusumba tubagamba nti mukulikeyo mwebale kutwagala mwebale kwagala Salt Media for real twalabye that love just keep on gamba naffe tuyamye okubaweereza kegwake ketonyendoza twabalazeeko ketonye kegwake tujja kubeera ffenna mu buli nsonga bagenda okukola tuzukuke tuleme kuba nate nga twebika kyolunaku lwaliro kikigenda okufuula omuntu ow'enjawulo olunaku olw'enkya. Good morning. Nga bwe twabadde nalengedde makeup bwakulukuta paka myala gyebwayise abantu baddayo ku nakyo yaabwe. Akaviiri kange in fact ekyo kyanaze nti okukkiriza kw'amaanyi nalabye abantu sinabadde sikirabangako nga nze gwe kalobaddeyo ziti ku nsonga ezo naye nga ndaba omuntu nga ataddeyo okukkiriza nenamba nzaani nagenza okabanga ne mukama waffe mu suuti ey'ebbeeyi nange negamba nze naye akasuuti kange ak'ettaano lwaki nkateeka mu ak'ebiri naye nga kyabadde kirungi mikwano matwazi w'omukwano mwebale nnyo mwebalire ddala naffe tuyama nti tujja kubaweereza obutaweera era tubasuubiza mukama katonda nga mubeezi mu guno omwaka gwaffe gutandise ogw'omunaana tusuubire nti buli kimu kigenda kutambula bulungi abalina bizinesi zammwe ekyekiseera muzirete tukuba abantu basobere nga bazitegeera okwokalako n'emyaka egiyise eyajja yabaddemu ekirungo ekyenjawulo nga bw'ogambye ebadde tetera kuba bwetyo twali twagigumira naye yajju kale yayiseewoko katonotono weyandikomye yabulijjo tumanyidde emyaka 6 emabega olenga tugigumira nga tubeera naye yajjo kugamba yabadde kuba from all angle nga boddako eno ekuweerayo nogezaako okudda eringa ate ng'erimu ne muzira n'osigalawo naye ndowooza kyali kirungi era mpabeera etonya mu bitunga bwe bityo era blessing blessing nti omwaka ogw'omunaana tugutandise mu mbeera twebaza bakama baffe abo batubeereddewo emyaka gyonna bwe tuddayo okulaga accountability kiba kibi nebo nemanya nti waawo yeyongeddeko waiti like afunyemu ekyenjawulo netubeera okuba Muhammad Wamala wa 2016 kati ayina watuuse yajja 2015 nawe enjawulo naye ndowooza mbeera yonna tubagambye naffe tweyama okuba tujja kubeera humble tujja kubeera obedient gyemuli okugenda maaso okutambuza ensonga eza Salt emikutu mingi tujja competinga era tujja kugenda maaso okuba tubisana n'abantu abo abasookawo bamaze emyaka mingi tuga nedda tujja sigala mu kisaawe kiri empuliziganya era nga tutambula bulungi okugenda nemuzira negezokanga Muhammad Wamala ngamba mwebale nnyo mikwano falero mwatulaze owa Sseruganda mwatulaze obumu nga ate nayagadde nnyo empeereza ya House of Prime Ministers International emirimu gyange ngitambuliza nnyo buweereza mu masinzi ag'enjawulo naye nalabye bamaama nga beba ushers nga akutuukako bambi ng'olaba ddala omuntu akuteeka awantu manyi ba ushers bano balimu nabo emyaka gyaffe gino egyekivubuka gibeera mizibu nnyo nolaba omukadde bambi emyaka gya maamawo nagamba ogenda kutuulawa tukutuuzeewa in fact obuweereza obwo naddala bannaffe abali mu House of Prime Ministers International for real nze ku lwange nasiimye nnyo bakadde baffe bakola ku bwa ushers abatwaniriza ne bakuleeta nolaba mukadde bambi nga yakuleetera akatebe naye osangayo obuweereza obulala mu masinzi ag'enjawulo myaka laba mulimu mu gyegimu mugamba tagaana kumanya naye bambi for real thank you very much mwatulaze obwa Sseruganda mwatulaze omukwano wayise mu gate ky'okuyingira oba mwayise wabadde wali luzimuko omusajja yanjazizza nankebera buli kimu nengamuze nali n'ensawo yange naye nkula buli ekirimu nenebaza eyo embeera yabadde ennungi nnyo eyokuba nti tewali gwe bakingiriza mu mbeera eyokuba nga bakebera actually bamala okukebera osooka kunaaba wali nogenda ne bakuwandiika erinnya lyo nova wali ne bakuba search omusajja nga n'essimu akugamba zino zirina bukaba sooka okaggyeko sooka ogiteekeko ddala ssimu in fact ndowooza security mbadde nanduli nange okugiraba naye ndowooza kyatambudde bulungi era twongera naffe kuwabweyama nti mu mbeera eyo tujja kwongera okugondera tujja kubeera hambo obeera hambo ndowooza otuuka ku bintu bingi ekyo kisinga ekyobukulu mu nsi muno era bikanga oluusi ne Katonda
atuteekamu omukisa nobeera nga buli kyokola ate kikutambulira bulungi kale tweyongereyo olunaku lwajjo obwakabaka bwa Buganda bwayongeza ebbanga eryokubanga bagema mbadde sirabangako nnyiriri oba nkalala z'abantu bagenze kwegemesa ne zikuba amakoona ne zituuka mu kkubo paka eri wansi n'olunaku lw'omukaaga n'olunaku lwa Sande ndowooza kati ekiseera gavumenti katuwezezza ddoozi ezeetaagisa kati ebeere ng'eyita mu structures n'ez'abannaffe okulembeza obwennono okuleka nti abantu bagemwa abantu bakkiriza abantu bawuliriza mu bakulembeze baabwe abo Ssaabasajja alayidde bulagizi nagamba mugende mwegeme olw'omukaaga ne Sande walabe ekyabadde naye gavumenti ebaddeyo egalangatana bagamba tebakkiriza naye Ssaabasajja yagambye bugambi mugende babageme nja kusaba ne bannaffe abali muzikiriza bannaffe ab'ennono ab'enjawulo bannaffe abakyabazinga ebisoga bannaffe ab'ettololo n'obukulembeze obwennono obw'enjawulo mu ggwanga ndowooza bakole kyekimu nga Obwakabaka bwa Buganda kye bwakoze kubanga kkiriza bagaana nti tulina ebintu eby'enjawulo naddala singa ekintu kituuka ku muntu ku ggwanga lye singa omuntu kituuka ku muntu ku nsi ye oba eddiini ye abantu bakiteekako nnyo omulaka twalaba abantu abafa COVID-19 mwanga ag'enjawulo twalaba abantu mu ggwanga erya Italy Germany nga tuwulira ennamba zifudde nnyo naye bwe kyajja mu Uganda nga nze oba gwe gwenzo gamba muno gunteekako masiki embeera esajjuse kiba kitegeeza nti obwa Sseruganda n'obumu ngaffe bannansi tubulina ate bwe kijja ku ggwanga kiyitirira bwe kijja ku ddiini ate kisukka ndowooza bannaffe abakulembeze b'ennono kyekiseera nabo banyikize enteekateeka eno mu mawanga amalala gye bali ne bannaffe bannaddiini nga badde bakikola kubanga abantu babakkiririzaamu nnyo kyalaze akabonero k'amaanyi kubanga nayiseeko awo nabadde ngenda ku Canaan Land nga layini ziva eri nzogamba bagenda mu kivuno naye ekyo kyalaze nti ddala Obwakabaka bwa Buganda abantu babuuliriramu kyalaze nti abantu baagala Obwakabaka era ndowooza ne bannaffe abakulembeze ab'ennono mu mawanga ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo kyekiseera tulye ku maloboozi gammwe mukunga abantu bagende ku mbuga zammwe gye bawangaalira bagende bageme COVID-19 ya butuusa olwaleero twongera omunnaffe tusobodde kubanga tuba naye olwaleero afunyemuko obuzibuzibu si mulamu bulungi naye kyajja kubeerawo omunnaffe nawire fede naye tekigaana kutambula mpolampola tugenda tutambula ate ffe abasobodde okuba nga tutuuka naye wetuukidde olwaleero nga kampuni eya Pfizer ekola eddagala erya Pfizer ate nayo eyongeddemu amaanyi kati ekoze empeke ez'okumira nga bwe twalaba bali bannaffe aba Max Company eya America kati ne Pfizer nayo ekoze twaza tuka mu weekend ngikoze empeke z'okumira obumizi eri bannaffe abalina COVID-19 bw'oba olina COVID ng'ali moderate ali mild mpolampola ate ng'olina comorbidities ebirala ate ogenda kubanga empeke singa bana abagenze maaso okwaprovinga ate zijja kgenda maaso okubanga zikozesebwa mu kutangira ekirwadde oba mu kujjanjaba COVID-19 ekirungi ekyo naye ndowooza tube naffe kwesisikiriza nitulinda Pfizer wampeke gwe ali eyo eri enteekateeka n'obukulembeze obukyagenda maaso n'okubanga tebonyekiza enteekateeka ez'okukema abiri mu ggwanga oba bakyali mu mitalo w'amayanja naffe no though tusuubira nti enteekateeka zigenda kujja n'ekikulu kyabeera kano akadde kwe kusobola okulaba nate nga tugenda maaso n'okwegema tujjukire oba tujjumbire n'enteekateeka ezireeteddwa bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu era nawulidde eddoboozi eddungi eriva owa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza ebyawaggulu omwami Jesse Muyingo oyagambye nti abamatendekero aga waggulu muleme nate kunyikiza nti muleke kisusa akugoba bayizi abatannaba kubanga oba oli bagemwa wabula tuteekewo enteekateeka n'enkola ennuŋŋamu eyinza okuba nga eyambako naddala abaana bano okubanga beegemwa n'ebifo ebirinaanyeewo naddala ku bannaffe abakola omulimu gwa boodabooda abafumba emmere abali ku institutions ez'enjawulo okusobola okulaba nate nga buli kimu kitambula bulungi kijja kuba nate nga kiyambako naddala mu kulaba nga enteekateeka ezigenda mu maaso ezikulembeddwamu okuba nga COVID-19 alinyibwa ku nfeete zigenda mu maaso n'okuba nga ate zetojera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu though era nawe omuyizi ali awo nawulidde n'enteekateeka gavumenti egenda kwanja enteekateeka egwemu abaana bali mu myaka 12 egy'obukulu kiba kitegeeza nti awo wetutuuse yadde bali bakyagenda maaso n'okuba nga bakola empeke ate naffe tunyikize kino kyetulinawo olwaleero okusobola okulaba nate nga embeera etutambulira bulungi ndowooza we si wabi ndowooza kubanga abaana 12 bagenda tutandika kwabo ddala abalina ebirwadde olina sukaali olina sickle cell olina diabetes esukali olina sukali olina ebirwadde by'omutima bebagenda okutandikirako okubanga bagema ate bagenda bakuba Pfizer ono yennyini gwe twogerako bwagenze mu weekend ndowooza kati wakyali kyakwekwasa kirabika nga vaccines
zeeyongedde mu ggwanga lya Uganda twogera ku bukadde kati kumpi 8 n'ekitundu oba vaccines zetwakafuna mulimu donations mulimu n'eryaffe litwegulidde obwegulizi kati wakyali muntu nsonga gyawa yonna lwaki tagenda mu maaso kubanga agemebwa obukadde 8 bwonna bwe twogerako n'ekitundu bannayuganda obukadde 3 mu emitwalo 3 busatu kitundu busatu asatu awo bebakagemwako kati osobola okugenda buli center yonna nobeera ng'ofuna vaccine America atwongedde netuwa donation eyo eya Pfizer ndoza agenda kuyambako nnyo ate ne baana bano baana bamazeeyo bana balina comorbidities ebyenjawulo ate bajja kugenda maaso bageme bana abaana babulijjo nawulidde kooti ya mu America bagamba mukulu Biden nteekateeka ez'okubanga abantu bakakibwa okugema COVID-19 oba oliawo alime kukiteekako nnyo omulaka tekigenda kukosa enteekateeka ze za by Christmas okubanga abantu abasinga bagemeddwa anti enteekateeka eyo okusinga yali agitwala by January kuba yali ataddewo nti buli company ekozesa abakozi abasoba mu 100 bateekeddwa okubanga bagemeddwa oba okujja ne PCR eyo polymerase chain reaction eraga nti bakukebedde nga tolina covid mu ssaawa 7 naye kooti eby'Amerika byo bimanyi by'amateeka bavuga nti bagiblokinze enteekateeka eyo kakitegeeza nti paka mu January ate abakozi bano baddembe okugenda mu maaso okubanga bagenda wadde si bageme kuba badde naye mu nteekateeka kireeta nga ayagala ndowooza kwongera mu maanyi mu nteekateeka ey'okugema twetegeeza ati mukulu Abbott kati abanga atuuse ku buwanguzi Greg Abbott kubanga bamu ku abo bafayina bawakanya enteekateeka bameyaza ab'enjawulo kubanga Texas Mississippi amasaza gonna ag'enjawulo gaali gatutte enteekateeka ey'okwemulugunya nga bagamba nti administration eno tekyali mu mateeka baga nti overstepped his powers yasuka yakisusa kubanga akoma nakisusawo naye bugenza okuca leero kyenyisanyukidde olwaleero Monday mu ggwanga erya America baguddewo kitegeeza nti border zonna ziguddewo eri abantu abageme fully vaccinated people bakkizibwa kati okutambula kuba tujjukira nti America yalegadde ensalo Brazil banaffe aba Iran China UK n'amawanga agali mu luse olwa European Union naye ga nti singa onoobeera fully vaccinated ng'olina ne PCR eraga nti oli negative mu nnaku 3 emabega kati oli wa ddembe okuyingira eggwanga erya America ate kiba essuubi nti tugenda kuddayo ku nnomo naddala singa naffe wano mu ggwanga kinduuza kyekiseera nga bannaffe liri bagenda maaso n'okubanga batta ebintu naffe by January nga yajjajjawe yatusuubiza ndowooza tuteekemu amaanyi ago okusobola okulaba nga twegemesa tubeere nga tuddamu emirimu gyaffe kubanga binye betumisinga omuntu okubanga oddeyo essaawa emu nga tebakutwalira ku miggo ebintu twabimanyiira ffe by the way nga nkoko enjogera yaffe eri mu kyalo ani gweyingiriza ng'enkoko naye kati ffe tugiyingira kitegeeza ki nti nze naawe kyoteekeddwa ku lunaku olwaleero kwegemya okusobola okulaba nate nga tosiiga mulirwana weegemye ku lwa mukyalawo ku lw'omwana wo ne ku lw'abakadde bo ate naddala tugenda mu nnaku nkulu tusibira abantu okuva mu bibuga okgenda mu byalo bane batewegemeza ndowooza sigala wooli oleme kwenjira kutwala ate endwadde ya COVID-19 omanyi statement bwegamba nti tewegemeza stay away boba kagambo kali polite nga bakalaba akokusaaga stay away kitegeeza nti bwoba tewegemesezza togenda mu bifo bino bibagambye togenda mu ddwaliro togenda mu ssomero togenda mu katale stay away kali polite naye mu mbeera yako kabaka kukengiriza mulimu nali nkana ne bannange ku lw'omukaaga eyo waggulu gye tukolera emirimu gyaffe bannaffe abamu nga nabo balina ebiboozi bwebiti ebitanyuma naye ne bagamba mujja kukkiriza babageme ensi eyatuuse kyonna ekiteekeddwa okukola kyakugema kugema is the way to go. You are not safe until everyone is safe. Kino kyabadde mu America tekigenda kuleetawo enkola eri abakulembeze oba bannamateeka ne bannamateeka mu mawanga ag'enjawulo. Tutulaba nti bannamateeka mu ggwanga lya America nga kyebagambye mukulu Biden nti osusse wewandikomye kampani zino bannamateeka bawano tebaveeyo okubanga bazirwanisa mu nteekateeka z'okwegema gw'oba olaba. Anti kakati ekya COVID kyafuuka case by case. Kati buli ggwanga lirina okubanga likola enteekateeka yabo. Abayinza okugamba bwe bati bo ne bagamba just stay away. Stay away kyokka kikumala naye batogenze mu kooti. Toyenjera beera wooli. Anti kakati ajjaga nti are you vaccinated? Nti nedda. Stay away. Nga bwe twalengedde kati enkola yazza ate bakoze bulungi n'adde nnengera over the weekend amatendekero agawaggulu agamu bataddewo vaccination centers. Ndowooza ekyokugoba abayizi kyo kyabadde kikyamu. Abayizi mubasikirize bw'ajjanga si mugeme nga tanayita ku gate mugambe oyina ensonga ekulemesa okwegemesa mpozi nga akugambye nti nina allergy nina ebintu ebyenjawulo bitanzikiriza exemption zikkirizibwa naye bw'abanga omuyizi just lwakuba nti adamantly aganye buganye okubanga bamugema bamugeme wali kijja kuyambako ndowooza okulabika nti
opening up economy full opening by January etekeddwa okubanga wakiri esinzira ku numbers ezinaba zigemeddwa mu ggwanga erya Uganda. Abo tugenda ku mu ggwanga erya Libya nate banjoza bamaze okwanja enteekateeka ezigendeddwamu okulaba nate nga bakuba akalulu akagenda okubeerawo okulaba nga balonda abakulembeze baabwe ku mitendera gy'obwa president saakaate n'abaka ba parliament. Jjukira eggwanga lya Libya ze zimu ku ensi ezalimu emirembe ejali obaolyawo gyegombesa mulimu okugenda okulaba nate nga somerayo abeerayo olw'okuba nti waliwo ebyaliyo enteekateeka zagwa butaka era nga road map yaabwe egenda kufuluma December nnaku z'omwezi 24 bagende maaso n'okulaba nate nga balonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo gye buvuddeko era abakulembeze munda mu ggwanga erya Libya baliko wano munda mu ggwanga Uganda ne basisinkana president w'eggwanga lya Uganda General Kaguta Museveni nga bo kye bazze okunona okulaba butya ye bwasobodde okukuuma eggwanga lya Uganda nga temuli ntalo bwasobodde okukuuma eggwanga Uganda nga temuli kwerumaluma amagezi mu ngeri y'amagezi muliro ogw'okubula kwogenda wamu n'ogukimayo nga bagamba nti naye abawe ku magezi kyabagamba kiri kimu okusobola okulaba nate nga baddisa obuyinza eri abantu ab'enjawulo n'okulaba nate nga abantu beerondera abakulembeze baabwe katusubira ndowooza akalwako kayinza okutambula obulungi mu ggwanga erya Libya singa bana babaza enteekateeka ezigendereddwamu okusinziira akakiiko kaabwe ak'ebyokulonda akali mu ggwanga eryo. Ndowooza emyaka gigenze nnyo twali tulengera gavumenti eya transition eyajjawo okulabika nti etebenkeza eggwanga eryo kuva 2011 okuva lwe baasindikiriza munaffe Kano Muammar Gaddafi n'okutuuka olwaliro tebaddangamu kutereera baasigala nga bo bennyini gavumenti ate eri ey'ekintabuli noono muyekera yagenda mu maaso okubanga ataddewo embeera etali nnyangu tebaddanga mabega tebaddanga ngulu mu mbeera eyokuba nti batebenkera naye bibadde biri bityo ate mambuka wano bannaffe Abasudani nabo sabbiiti eri yonna yonna ne sabbiiti eno tebatebenkeranga nabo olunaku olwajjo ate abeekalakasi bakyagenda mu maaso babakubye muti ya gaasi amunaffe prime minister owa civilian authority oba gavumenti ey'abantu ba bulijjo munaffe Abdallah Hamdok ne utwogera olwaleero akyali under house arrest bakyamusibidde waka bannansi badde beekubamu ogutaaka okuva ddala lwe bagezaako okuwamba obuyinza munaffe Fatah Burhan naye agambye naga nti ye bw'anaabanga bakyusiza obukulembeze tayagala kudda mu gavumenti egenda okubanga takinga over obukulembeze kuba ye yawamba buwambi naga nti waliwo obutakkaanya obwaliwo naye ategeeza naga nti naye butuusa olwaleero ovanga ku nsi ez'enjawulo ezaavaayo okuvumirira ekyakolebwa munaffe Sabawanisi w'ekitongole ekya UN munaffe Antonio Guterres Biden bagenda ne baweereza obubaka obw'enjawulo Boris Johnson bagenda ne bamuweereza obubaka obw'enjawulo katulengera ne Islamic State oba ECOWAS kali akabinja akagatta ensi ez'enjawulo bonna bavumirira ekikolwa ekyakolebwa munaffe Fatah naye olabanga n'okutuuka olwaleero bannansi beekalakaasa abantu 8 bakubiddwa olunaku olwajjo abantu abasomo 3 baabukawo n'ebisago eby'enjawulo naye nga just kuwamba buwambi gavumenti baga nti tuteekeddwa okuddayo ku civilian authority oba gavumenti etali ya kinamagye okulabika nti etwala obukulembeze nga bwe kyali nti baali bakkaanya nti obuyinza buno babugabanye ate gavumenti ey'ekintabuli bano abatali bannamagye babusookemu then ne baali baddemu baali bateekateeka okulonda omwaka gwa 2023 naye ono yawamba buwambi naga nti kati nze president era nze nteekeddwa okutwala mu maaso embeera ekyali nzibu nnyo mu ggwanga erya Sudan okusinga ddala ekibuga ekikulu ekya Khartoum. Omusajja mukulu oyo Al-Burhan in fact enteekateeka ze kirabika ye musajja mugumu era musajja tateesebwa mu mbeera ez'enjawulo naddala engeri gy'akolamu ebintu bye. Juzi yalaga nti obaolyawo agenda agonda kubanga aliko baministers ab'enjawulo be yata kwaliko ebyemizannyo ebyamawulire ne baminisita abalala 2 byagenda maaso n'okubanga ata naye era akulaga nti obaolyawo wakyaliwo eggume kyekyo ekintu obaolyawo kikyagenda maaso n'okubanga kitutawaanya naddala mu Africa okwemanya eryanyi n'essajja kubanga bw'obalamu nti bawamba gavumenti 2019 till now myaka gigenda kumpi myaka 5 banga tuta ekisanja ekiramba nga otaba kuteeka bukulembeze wabula kyensanyudde mu kyo nti tagenda kudda yenga ye ne twebuuza nti batagenda kudda ani ayinza okumudda mu gundi wagamba tagenda kudda mu gavumenti nebeerondeddwa twebuuza awaani agenda okuteekawo ekikono mu mbeera omubeera kubanga ye bukulembeze mu njogera yalaga nti abwagala ati kati bano baali basajja oba bayita ba allies beyali munaffe Bashir ali mu kkomera ery'ekkoba nekitegeeza nti alina omukono oguli invisible ogenda maaso ogutalabwa eggwanga erya Sudan bonna baali basajja be bwagala tagenda kudda tetumanyi nteekateeka ki gye balinaawo either pass agikubira oli yali mukama we oba ajja sigala nga agenda mu maaso bafune abantu ab'enjawulo abagenda okutwala obuyinza kuba yaagala nti baagala civilian authority naye civilian authority eyinza okubeeramu abantu abalala
abayina endowooza yemu neyali omukulembeze Omar Bashir nasigala nga akulembera eggwanga erya Sudan naye nga talabika naye nga ebiragiro n'omukono gwonna okukulembera nga guli ate eri yasinzira eri ng'akulembera eggwanga erya Sudan kulimu naye bibadde biri bitera over the weekend prime minister w'eggwanga erya Iraq munaffe Mustafa al-Kadhim yasimatuse drone agambye nti bano batiitizi ande bagezaako kumukubira amakaagi drone zabadde nga nnya ezaleeteddwa naye era security guard be ate bo baafunyemu ebisago ebyenjawulo naye ye agambye nti yasimatukidde watono nnyo bagamba teri baavuddeyo kwewaana ku kikolwa kino ekyakoleddwa olunaku olwajjo kubanga zino drone zabaddemu explosives oba ebibwatuko ebikompolo ebyenjawulo byadde bigenderedde okuba nti bamusaanyaawo naye tebannaba kumanya ddala ISIL baani kabinja kyakayinza okubanga akavuddeyo ate okwagala okusaanyaawo prime minister munaffe gwe twogerako ono Mustafa al-Kadhim. Nalabye musajja wakola ku nsonga z'ebyokwerinda Ali Shamkhan ng'agamba nti waliyo abantu ab'enjawulo oba abali emabega w'enteekateeka kubanga bw'otunula ebibwatuka ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Iraq olabira ddala nti waliyo omukono oguli emabega ku biki ebibwatuka ku biki ababikozesa ng'agamba wayinza okubaayo abantu ab'enjawulo abakyagenda maaso n'okubanga bavugirira abantu abagenda okukola obulumbaganyi era nga tumanyi nti Iraq bamu ku bantu obubaoli abatatebenkedde era ng'ensonga ezimu bazikwasaganya ddala ku nsonga z'ebyokulonda ebyali munda mu ggwanga eryo naddala abamu bagamba nti ebimu ku bifo obaoli awo ebyatwalibwa babitwala mu ngeri y'amankwetu nga obaoli abantu abamu bavaayo okubanga beesasuza n'okulaba nate nga bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi obutali bumu. Weewaawo tweyongerayo tutunula ensonga nga bwe zitaatambudde ensi yonna tugyetoolula nomanya ddala biki ebyatambudde okwetoolula naye mu ggwanga era erya America ku lw'omukaaga eriyo obulumbaganyi obwaliwo waliwo crash waliwo concert yaliwo festival abategeeza nti okunoonyeza kutandisa okuzuula baani abaali mu kintu ekyo kuba waliwo rap omu Travis Scott mu Astroworld abantu 8 baafiiramu kali kasamba tuko akaaliwo beebuuza kyajja kitya kati ab'enganda zaabo abaafudde batandise okubanga bavaayo n'okugenda maaso okubanoonyerezaako kyali kitya festival yatuuka etya ate okubanga evaamu ebikolwa ebyali bizibu ennyo ate abantu kumpi kufiira mu bufiizi naye biri mu ggwanga erya America mu ssaza ekkulu erya Texas mu kabuga ako akamanyiddwa nga Houston bagenda maaso okubanga banoonyereza abantu bano baafa batya kubanga bano baali ku stage baperforming olaba ndowooza gye tulaga kati nti ensi etandise okubanga yeetaggulula tuddayo mu mbeera kati batandika n'ebivulu ewaabe concert zigenda maaso festival zigenda maaso naye ate mwe mwali stampede eno omwafiira abantu abo 8 nga munnaffe ono agezaako okubasanyusa beebuuza kiki ekyaliwo kuba kyali kibwatuka kyali kitya okulabika nti mwavaamu abantu 8 mutogera okubanga baafa n'abalala okusimatuka n'ebisago eby'amaanyi. Bwe tugendako mu ggwanga lya Ethiopia omusajja mukulu Abiy Ahmed ayinza ye mu ngeri ye akulagira ddala nti bakyalina amaanyi era babadde mu kibuga ekikulu Addis Ababa n'akunga bannansi munda mu ggwanga erya Ethiopia okusobola okulaba nga balwanisa ddala abalumbaganyi naddala ku nsonga z'okulaba nga bagenda mu maaso n'okukuuma ensi yaabwe. Mu ggwanga erya Ethiopia embeera ekyagenda mu maaso n'okulaba nate ng'obaoli awo ate omya nakabululu kubanga abatigri bakyagenda maaso n'okubanga booleka amaanyi gaabwe bagamba nti bakyasobola okubanga ate bawunzika gavumenti eriko sakate n'aba omoro okulonagana kuno mu mpeera y'emu toyinza bwe nkutunuulira nze mukulu wamala kubanga bw'otunuulira in fact Africa yonna okutwaliza wamu tuyinza okuba nti bwe tutagyemu ngeri ya kubanga tutwala ebyobukulembeze mu ngeri ya sectarianism nga obukulembeze butwalibwa ku ngeri y'amawanga n'eddiini tukiraba nnyo obulumbaganyi ng'obuli mu ggwanga erya Ethiopia okujja mawanga mawala okusaasaana mu mbeera emu oba endala ndowooza abakulembeze kana akadde President Museveni agezezaako okukirwanyisa ekyo nti omuntu asobola okuba nga alina ekibiina kye ekyobufuzi naaba nga atawagira kino nga tewaliko kintu nakimu oba oli kimutawaanya ku nsonga y'eddiini oba obukulembeze naye bw'otula ekiri mu ggwanga erya Ethiopia toyinza kukyawula ku nsonga y'okuba nti bayina okuba nga baawukana mu ddiini sakate n'obuwangwa bwabwe nga bo ogenda okulaba ndowooza ekyo kireesewo amaanyi ag'enjawulo n'okulaba nga ate kulwanagana okugenda mu maaso ndowooza naye ate waliwo kyendaba nga nze ku lwange ndaba nga bannaffe aba African Union tebajjayo nnyo maanyi namulaka kubanga ate babawo enteekateeka zibakola okusobola okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Ethiopia ndowooza ke kaseera President wa Uganda tukumanyi gwe mu nsonga z'okukuuma emirembe naddala kusembazinga wa Africa oli ku mwanjo n'abakulembeze abalala
ngaye bali mu kago gwa African Union baveeyo babeere ngoba oli abatebenkeza emirembe munda mu ggwanga erya Ethiopia baganda baffe batukwatako nnyo tuka ku nsonga z'ebyobusobozi ensonga z'obulamu kintu kikulu nnyo kubanga bakibanga kigenda bwe kityo kiyinza ate obutanyuma bulungi abayeekera bano betwogerako abatigwa Liberation Front bafuuse ekyonga bagamba nti sabiti nga 2 baagala okubanga bamaze okuwamba ekibuga ekikulu ate ekya Addis Ababa bagamba nti bo mu mbeera yonna naye tetumanyi Abiy Ahmed yaliko wano omwaka oguwedde n'asinkana president kuba yali akyali Nobel Prize winner nga yafuna ekirabo ekyo ekyokukuma emirembe naye tuteekeddwa okuba nga tuwumulamu katono nnyo